Uganda. Takoma okwo n'abawa n'obujjanjabi obw'obwereere malwaliro ga gavumenti. Ibyo nno ebimu ku bintu ebireetera Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okubeera ow'erinnya n'ettutumu ku lukalu lwa Africa, era nga ono akwata nnamba emu mu bantu oba mu bantu abatwala amawanga ga Africa akola ekyo eri omugwira, nti Uganda liggwanga lyoyingira ng'oli mugwira n'otandikirawo okukola nga tewali agamba nti lwaki obadde ovaawa, ova mu ggwanga ki, oli muntu ki, obadde okola mirimu ki gy'ovudde. Kwegamba Uganda kiringa kifulukwa kyoyingira n'okolerayo byonna by'oyagala, bw'oba oyagadde n'ofuluma n'oddayo mu ggwanga lyo. Kyo kyekibaddewo era nakati naguno gwaka lyerinnya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa liyeegulidde ku lukalu lwa Africa nti munnange ye mu kwagala abagwira neeyano. Kyova olabanga abantu abamu bakugamba emirundi mingi nnyo nti kyannaku nti munnange taata owaffe ebirungi abitwala mu mawanga amalala n'atabituwa wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Kikyavuddeyo n'ayogera olunaku olwaleero. Otugenda okutandikira nate mukadde kano, webala okubeera ng'okyekuumidde ku mukutu, ugabaye bala akumpeeredde obulamu n'otuuka nate enkya olunaku olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abali mu ggwanga eri America mbatumiddeko, UK, Germany, Italy, abali mu UAE in general nammwe mbaagala nnyo, abali ku lukalu lwa Africa, Kenya, Rwanda n'amawanga agatwetoolodde, webala okubeera nga nammwe mwekuumidde ku mukutu. Ngenda kutandikirawo butereevu n'embeera etambula mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye mu bintu Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bye bamutenda okukola obulungi kikyokulabika nti buli mugwira yenna ajja mu ggwanga erya Uganda atreatingibwa nga munna-Uganda, kubanga munnange teri ggwanga ku lukalu lwa Africa lirina hospitality nga ffe. Abantu abali mu Uganda be bantu ab'emirembe ekiyitiridde ennyo nga gye nkomye okwogera nti n'omuntu ava mu ggwanga eddala munnange n'ajja n'abafuga nako n'abakulemberako n'obbakulembera. Kyova olabanga Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa agambibwa okubeera nti yava Rwanda yakulembera eggwanga erya Uganda olunaku olwaleero okumala emyaka kumpi 42. N'olwekyo Uganda ng'eggwanga munnange kirabika ffe twatondebwa kubeera baddembe, twatondebwa kubeera awo nga kyonna ekijja tetwefiirayo tebitukwatako, y'enkola yaffe. Olwaleero Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oluvannyuma lw'obuyambi okulabika nti bumuggibwako ebitongole eby'enjawulo ebibadde bimufujjirira okuviira ddala enkomerero y'omwaka oguwedde ogwa 2022, olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti owaaye ennyambi ekimala era ba refugee oba abagwira ngenda kulekerawo nange okubayamba naddala bwe kituuka ku ky'obujjanjabi, ekyokubaleka okukolera mu ggwanga Uganda n'ekyokubawa munnange ebifo bwe bagenda okubeera nga beebudamya. Mujjukira nti yakuŋŋaanya abagwira okuva mu mawanga nga Somalia, balina n'ebitundu byabwe munnange bye baawamba mu ggwanga Uganda, nti kaakati bw'ogenda mu Ndeeba ke katundu k'abagundi, bw'ogenda ekatwe katundu k'abagundi, bw'ovaawo n'ogendako ejjinja eyo waliyo abaawambayo, bw'ovaawo kwegamba buli muntu yenna ajjanga omugwira mu ggwanga erya Uganda afunamu akafo era munnange n'afuniramu n'emirembe. Kyekyo nno ebintu ebimu mu ggwanga Uganda bye beeyagalira ku Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa abo bonna abali ku lukalu lwa Africa. Leero avuddeyo n'alangirira mu butongole nti munnange obuyambi bwamuggibwako naye takyeyinza, alabikanga kati agenda kubeera nga abijjamu enta. Buno bwonna obubonero buli muntu yenna ali mu NRM government bwali badde bukulaga nti munnange wali badde otandika opaakinga ebibyo nga bukyali, kubanga obudde buddo bulabika bwebwo bwennyini, obudde obw'okudda ebuddo bulabika bwebwo bwennyini wali badde weeteekateeka munnange n'otagendera mu muyega guno ogwa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Omanyi munnange enjovu bw'eba erwana obuddo buno bwe balwanira oba bwe balwanira enjovu bwe bubonaabona ennyo. Olwaleero mwe bamemba ba paalamenti mwe mugenda okukola ng'obuddo eri okugwa kwa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naddala mmwe abali mu NRM nti bw'anaabaagwa mu buli ngeri agenda kugwa nammwe. Ekyo kiri automatic, akati kiri gy'oli okugwa naye oba okulondawo okujja lwakiri obeera omu ku abo abaanunuka
mu budde bw'enkomerero kubanga buno bwonna obubonero olwaleero obuli mu kweyoleka bukulaga nti munnange endogoyi erabika obulago bwayo bulabika bunaatera okukutukako era nga kakati eri mu kkuba mugere gwayo ogw'enkomerero. N'olwekyo you either allow to die with him or you die trying to get away from him. Eyo no option ngibawadde. Mujjukira bulungi ebintu bingi nnyo ebibaddewo okufujirira okwenjawulo yalina okuweebwa mbagamba emirundi mingi nnyo nti pipeline yalina okufandingibwa amawanga nga Japan, yalina ofandingibwa eggwanga erya South Africa, yalina ofandingibwa eggwanga erya UK, wabula bano bonna babijjamu enta n'America yalina okubeera ng'eteekayo contribution yayo. Pipeline eyo yalina okubeera ng'emalawo emitwalo gya $12 220 okulabika nti egguka bulungi nnyo era nga yalina okubeera ng'erunning okuva mu Lake Albert okutuukira ddala mu Port of Tanga kilomita 1,200 Lulamba. Naye embeera bwetyo yagaana era munnange pipeline eyo negwa butaka. Mpulirayo mbu mu nvuuvuumo mbu ebintu bitambula, naye kituufu kiri nti ebintu byagaana era nga ne kampuni gye nabagamba emanyikiddwa nga 350.org ng'eno nno eri mu kibuga New York mu America yalangirira mu butongole negamba nti okubala kwe tuva obalamu factory eno bw'enaateekebwawo egenda kubeera ng'eaffecting abantu b'oku kitundu era egenda nakwonoona embeera y'obudde. N'olwekyo tegenda kubeera nga yeeyongerayo n'emirimu gyayo era bw'etyo neeyimirira. Awo nno olwaleero ebyo byebimu byennokoddeyo. Jjukira baamuggyako kkoba eggwanga Uganda baalijjako n'obuyambi bw'abalwadde ba Mukenenya gye buvuddeko era kakati bwakaweera egenge eddya ly'obukulu kwegamba omuntu alina obulwadde bwe bw'aba alina kaweke mu nju alina kakuumanga kalira ka mwana oba we kaggwerawo okufuna akalala lutalo lwennyini. Naye nga tebakomye okwo bakola n'ebintu ebirala bingi nnyo nti Japan yamuteekako engeri oba embeera nti nga tannaba kuba accountability yonna ku bintu byonna bye bataddemu 10 kyabwe tebagenda kuddamu fujjirira luguudo lwonna. Njagala mukimanye nti Japan ge gamu ku mawanga agabadde gayimiririrawo eggwanga lya Uganda ebbanga lino lyonna era emyaka 9 eri ebbanja lye tuyina ery'okuliwa myaka 9 Japan yemu ku mawanga agabanja eggwanga lya Uganda. Tebakomye okwo ne China yemu ku mawanga agabadde ga funding eggwanga lya Uganda naye nago gagenda gabijjamu enta gagamba n'alime wagonda atera nannyuka otuviira ddi. Baba UK bagambira ddala okuwa $4 byaffe $4 olina kumala tubuulira lunaku kiro ogenda kuleka ggwanga Uganda. Awo nno ne bamuggyako omukono kakkolo kuba yalemererwa okubaanukula ddi lwagenda okulabika nga alekulira. Kakati nno we twogerera nakugamba nti China yemu ku mawanga agayina ebyobugagga mu ggwanga lyaffe Uganda nga bwe walaba Kanumwama Gaddafi owa Libya bwe yali ayina ebyobugagga mu ggwanga lya Uganda. Nja kugamba ebigambo bino weewuunye. Obadde okimanyi nti omuzikiti omunene gwe tulina mu ggwanga lya Uganda gwateekebwawo Kanumwama Gaddafi? Yo obadde okimanyi nti obukama bwa Tooro eyo nayo njagala ŋŋendeyo oba tubireke kankomaawo munaagamba nderula nnyo mbadde ŋŋenda babuulira ebyama mutye notya. Naye mu mbeera eno olwaleero emirundi mingi nnyo omuntu bw'otandika okulaba nga naye atandika okwekuba engalike kubanga mu barefugee abadde bajja Uganda mwe mubadde abo Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa babadde recruitinga mu majeege agali private agagenda okubeera nga gamulwanirira ng'ogyeko aga UPDF. Njagala otunuulire n'abatambulira ku konvoyi ye bwana buto myaka 16, 18, 19 naye nga bw'obutunuulira omanyirawo nti abo bagwira ba machinery bavudde mu ggwanga ddala kujja kukola mission. Beba abaana akukuba mu mutwe nga talina kye yeeguya. Beba abaana kubanga yava gyava nga talinayo yadde omuntu we teyeeguya yadde ekintu kyonna. Beba abantu no Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olwaleero bagamba ntagenda kuddamu gganya yingira ggwanga lya Uganda. Katulinda tulabe gye binaggwera naye nga yembeera eriwo mukadde kano. Ababaka ba NRM mweteeketeeke nga bukyali kubanga obudde bwebwo mweteeketeeke muleme kugwa na kiyumba. Abankuumire atakuumira mpeera abampere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo nemujja kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya kubanga kaakaweere egenge eddya ly'obukulu. Mubeere bulungi mweraba.